Business tip wano mu Bwakedde mpulira. Aliko 88 kateze 8 Chabasa. Tuli mu katabo kaffe naawe osobola Simon Senkai kagula emitwalo 10. Kefunire muganda wange wefunire weegulireyo umanyi omwaka obaako naawe kyeweekolerayo noga nti ekyo weegulireyo akatabo kano enjawulo ogirabire ddala. Olunaku lw'eggulo twayogedde ku tteeka ery'obuntu etuga nti amateeka gano ng'ogayize gakuwa obuyinza ku bulamu anti osobola okufuga ebintu byonna n'ebibivaamu. Tweyongereyo mu maaso. Okufuna okumanya okukwata ku mateeka agafuga ebintu y'entandikwa y'okufuna amagezi. Ekyo nkiddamu. Okufuna okumanya okukwata ku mateeka agafuga ebintu y'entandikwa ey'okufuna amagezi. Ebitabo ebitukuvu bikikkaatiriza ti mu byonoonya byonna funa amagezi. Ne bwe gaba gakutwalako byonna by'olina funa okutegeera. Bw'otegeera amateeka ofuuka omuntu omugezi, ofuna obumalirivu mu ggwe, ofuna obuvumu, ofuna okwekkiririzaamu n'okukkiriza kwo kunywera era ne kuggumira. Singa osoma ebintu bino n'obitegeera, n'ensi ejja kukuwa ekitiibwa. Amateeka gano ng'ogategedde tegamanyi na buyinza kubanga n'ababulina baba bakutya. Anti gwe amateeka agafuga ebintu, amateeka agafuga ensi wagategeera. Kaakati n'abalina obuyinza bakutya. Bw'ofuna okutegeera okw'amateeka, weeteekako omuwendo era weeramula. Oyogedde Senkai baaba. Bw'ofuna okutegeera okw'amateeka, weeteekako omuwendo era weeramula. Kyova olaba singa oba muvuzi wa mmotoka n'ekufaako, makanika yenna ategeera amateeka agafuga emmotoka eyo yeeramula. Okuba omuntu eyeebuuzibwako teweetaaga kuba na maanyi mangi. Olina kuba kafulu w'amateeka agafuga ekyo ky'okola. Obusukkulumu n'amaanyi go bisinziira ku mateeka g'omanyi mu nsi. Nyabo, obusukkulumu n'amaanyi go bisinziira ku mateeka g'omanyi mu nsi. Buli gw'olaba asobodde okubaako ky'akola nga kyankizo ng'ayise mu mitendera, abaako ekyenkizo ky'ategeera. Katukomaawo olwaleero. 88.8 CBS FM.